Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwizeti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazita sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti eno naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candlelight ogimanyi. Bagita candlelight bw'okutte gw'obba. Washuga teyamaganye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja mwenyiganga tebabatika. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Mkuje mjiunge pamoja na sisi. Na hapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Mwanaume anaitwa Karimirich ametukosea, amekosea dada zangu kutoka kama wadogo, amewatumia kwa mambo machafu. Na leo tumeondoka tunamweka kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. Yeye ana pesa, ana hela za kumtosha, kuna vitu amefanya dunia yote naona. Lakini kwa Uislamu tunakubali kila mtu anafaa kuwa na uungwana ndani ya dunia. Huwezi kukosea watu, huwezi kufinya watu, uzanie wewe huwezi kukamatwa. Tumekuweka tunaomba Waislamu wenzetu kwa kila nchi ambao wanafahamu Kiswahili, muje msimame na sisi. Tupiganishe mtu ambaye ametukosea kama si wadogo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twambadde sanda nga eno ffe gye batusibamu abasiraamu nga tumaze okuva ku nsi. Kutte Korani mukono gwange nga nne banyinaze bange bano ababiri Amina ne Rina nga ngenda kulayira wallahi billahi tallahi mu linnya lya Allah byonna bye twogera mazima. Ngera tuvuddeyo okukola kino okwagala okulaga community y'abasiraamu bonna, abazadde, basista, bamaama, bataata, ab'eŋŋanda nti bino bye twogera mazima. Nyimidde ne bannyinaze bange nga baabatuusaako okubakabasanya ne babakosa nga bakyali baana bato. Nze nyimiridde ng'owooluganda okulwanyira bannyinaze bange bafune justice. Karimu yakola ebikolobero ebibi ku bannyinaze bange ng'era tetujja kusirika, tetujja kutya. Twavaayo ne tubyogera ng'era kitutte ebbanga tetulaba avuddeyo kumugezaako mumukwata oba okumubuuliriza. Ng'era ngenda ku challenginga muganda wange Ali Ramesh, jangu okwate Korani ebintu tubiteeke mu maaso ga Katonda, olayire nti bye twogera bulimba nga gwe woogamba. Pita kojja wange Osman Ali Ngobi, jangu naawe okole kyenkoze okwate Korani olayire oyogere by'oyogera ng'ebintu biteeka mu maaso ga Katonda. Kojja wange Aziz Ali Ngobi, kuyita naawe nkuchallenginga, jangu okwate Korani ogambe nti by'oyogere bya mazima, omusango tugukwase Katonda. Karimiriji walina okuba taata waffe. Twali tukwagala ffenna nga tuli bato. Twafuna essanyu nga batutadde mu mikono gyo nga tumanyi tufunye buyambi tugenda kusoma. Tubeere ng'abaana balala bonna. Tufune education tusobole okweyimirirawo. Naye nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? Saidi moja isakuwa na mwingine. Unakola hija. Umra. Koroja. Aha. Besha mkono wako tu. Basi somaze. Kati grade. Wewe kaka. Kwa mkono. Kati tena.
Visa on it. Visa on. Yeah. So mother, we take the one soup. Navega. Sasa nani? Nani? Rina, mimi ndio namalizia sasa. Sasa aleta Quran. Shika Quran. Kuwa kwanza cool. Relax, tuapuzi. Wanafanya microphone. Okay. Sawa, niangalie. Shika kwanza. Niko sawa. Atapata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zerina Ramesh. Wallahi billahi talahi Zerina Ramesh. Ndaira mu linnya lya Allah nga nkute Quran. Byonna bye twavaayo ne twogera ku Mwami Karim Hirij. Byonna byali bituufu. Binayogera byonna kunze okunkwata okutandika okunkozesa nga nkyali mwana muto. Byonna bituufu. Oyo mwami yaŋŋamba taata wange yafa nga mbanja milioni 7 era nze nno zisasulira mu nkola eyo. Omusajja oyo yankozesa myaka mingi okulwayo okuvaayo okwerwanako kubanga nze nganze omusajja yanteekamu okutya kungi nnyo nnyo nnyo. Si kyangu okuvaayo okwogera ku bintu ebyo mu bantu. Nze ndi mukazi, ndi maama, nali muwala. Twali bato, twali tetulina kye tusobola kwogera. Ne gye twagezaako kuddukira nga byonna nga tebinatandika. Twaddukira waka bakojja baffe ne batukomyawo nga tumaze obbagamba ekigenda mu maaso bo baatukomyawo. Naye essaawa zino tukyayimiridde ku mazima, tukyanoonya bwenkanya. Tusaba abasiraamu n'abantu bonna, abazadde, bataata, bamaama, mwenna tubasaba mwemire naffe. Wallahi billahi talahi nga ndayira mu linnya lya Katonda. Zerina Ramesh nayogera amazima. Karim Hirij yatandika okunkozesa nga nina emyaka 8 egy'obuto. Natandika omulaba obukunya ku myaka 8 egy'obuto nga wano njogera mazima. Zerina Ramesh tusaba bwenkanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twambadde essanda nga eno ffe gye batusibamu abasiraamu nga tumaze okuva ku nsi. Kutte Korani mukono gwange nga nne bannyinaze bange bano ababiri, Amina ne Rina, nga ngenda kulayira wallahi billahi tallahi mu linnya lya Allah byonna bye twogera mazima. Ngera tuvuddeyo okukola kino okwagala okulaga community y'abasiraamu bonna, abazadde, basista, bamaama, bataata, ab'eŋŋanda nti bino bye twogera mazima. Nyimiridde ne bannyinaze bange nga baabatuusaako okubakabasanya ne babakosa nga bakyali baana bato. Nze nyimiridde ng'owooluganda okulwanyira bannyinaze bange bafune justice. Karimu yakola ebikolobero ebibi ku bannyinaze bange ng'era tetujja kusirika, tetujja kutya. Twavaayo ne tubyogera ng'era kitutte ebbanga tetulaba avuddeyo kumugezaako mumukwata oba okumubuuliriza. Ng'era ngenda ku challenginga muganda wange Ali Ramesh, jangu okwate Quran ebintu tubiteeke mu maaso ga Katonda, olayire nti bye twogera bulimba nga gwe woogamba. Pita kojja wange Osman Ali Ngobi, jangu naawe okole kyenkoze okwate Quran olayire
oyogere byoyogera ng'ebintu biteeka mu maaso ga Katonda. Kojja wange Aziz Ali Ngobi, kuyita naawe nkuchalenjinga, jangu okwate Koran ogambe nti byoyogere bya mazima, omusango tugukwase Katonda. Karim Hilage, walina okuba taata waffe. Twali tukwagala ffenna nga tuli bato. Twafuna essanyu nga batutadde mu mikono gyo nga tumanyi tufunye buyambi tugenda kusoma. Tubeere ng'abaana balala bonna. Tufune education, tusobole okweyimirirawo, naye tolina kye wakola ng'okikoze mu bulungi. Watukosa nganze omulenzi, watumanipulate nga tueningapo nga tetulina kye tuli. Bannyinaze bange wabazanyirako bano ba Luganda babiri, ate nga wali bba wa anti waffe omugenzi Amina. Neera saba kwogera na First Lady w'eggwanga, maama jjajja w'eggwanga, oli muzadde, olina abaana, omanyi obulumi bw'okuzaala, olina abazzukulu. Nsaba bambi jangu weeyingize mu musango gwaffe tusobole okufuna justice. Naffe tunoonya kubaako musanyu ng'abafamire neweri babbanga ttono. Karimu yakituma, situlangako na bannyinaze bange bano yadde wiiki emu ne tusharingako yadde emiru ng'abooluganda, tekitutuukangako. Abooluganda yatumenyaamenya ffenna. Saba abazadde b'eggwanga bonna awamu, bamaama mujje muyimire naffe, bataata b'eggwanga mujje muyimirire naffe, abazadde, mufuti w'eggwanga, kino kye tukoze okiraba okitegeera. Tukutte essanda eno Korani, tulayidde mu linnya lya Allah, byonna bye twogera Karimu bituufu yabikola. Tusaba mufuti oveeyo yimirire naffe. Mwami Pulezidenti ow'eggwanga, Ssaabazadde, jjajja, olina abaana, olina abazzukulu, naffe tuba baana bo, tuba bazzukulu bo. Tuyimira mu maaso go okugamba jangu weeyingize mu nsonga zino. Karimu, okuva lwe twavaayo mwogerako tetulaba kigenda mu maaso. Ensonga yaffe tugikutte tugitadde mu maaso ga Katonda. Tusaba Pulezidenti naawe ogyeyingizeemu. Sobole naffe okufuna obwenkanya. Tubeereko ng'abaana abalala. Ate n'ekikulu, nze okuvaayo okuyimira ng'owooluganda okujja okulwanira basisita bange bano. Okusookawo bwe baba bakosezza nze nali mwana muto, nali sobola kuvaayo kulwana. Naye kati nkuze, ndaba bano trauma gye bayiseemu. Karimu ayagala gireeta ku baana baabwe abato. Sijja kikkiriza, era nze sirina maanyi wano wenkomye, nwanyeeko kye nsobodde, mbasaba abalina obuyinza. Mubyeyingizeemu, muli bazadde, muyambe ffe, n'abaana abalala bangi. Ba victim mu kino ekintu bangi, naye bati okuvaayo okwogera, naye ffe tuweewaayo. Tuveeyo twogere ku kibi omuntu ky'aba atukoze. Era bambi nsaba mujje muyimirire naffe, saba naffe mutufunire justice, naffe tunyumirweko ng'abantu abalala bonna. Tetuli bamulekwa, tetulina maama, tetulina taata. Nze ayimiridde nga taata wa bano, nze ayimiridde ng'oluganda lwabwe. Ate n'okukuuma abaana bwe bazadde tebatuusaako buvune bonna. Bakule ng'abaana abalala, beesalirewo, bakole choices zaabwe nga bazaagadde. Si muntu kuvaayo atuzanyireko olw'okuba alina ssente. Karimu ayogera n'agamba nti ye gavumenti yonna eri mu nsawo ye, tetulina kye tusobola mukola. Era Karimu yayimira ng'ali nange n'aŋŋamba nti Katonda wange ali wansi w'engatto ze. Allah wa buyinza. Karimu omusango tugukwasiza Allah. Nze sirina kyamaanyi kye nnyinza kukola, naye ngezezzaako kino kye nsobodde. Ndayidde nga nkutte Koran mu linnya lya Allah. Karimu okoze abaana b'abantu ebintu, si ffekka ne ba victim bangi, naye batya kuvaayo kwogera. Olw'okuba ng'omusajja waatuuka okutiisiza, atukuzizza ffenna kuva mu buto ng'atutiisatiisa. Bw'olowooza abantu basobola okuvaayo mweyimiriramu? Naffe okuva lwe twavaayo kumweyimiriramu tetulabawo kigenda mu maaso. Kino kiraga ki? Kituufu Karimu obuyinza abulina mu nsawo ye? Aba gavumenti nze mbadde manyimu abalina obuyinza nga nzikiriza nti Uganda tulina motto egamba for God
and my country. Muveyo Katonda muteke mu kintu kino naffe tufune obwenkanya tusobole okubeerako ng'abantu abalala bonna. Abazadde mbayita mwenna mujje muyimire naffe. Abasiraamu kyenkoze kino mukitegeera. Eno sanda gye batuziikamu nwanira bannyinaze bange tetusobola kulimba, twagala bwenkanya. Era bambi mbasaba mujje muyimirire naffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anataka kuongea na watu wa Swahili kutoka Tanzania, Kenya. Mkuje mjeunge pamoja na sisi. Na hapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu, mwanaume anaitwa Karim Mirij ametukosea, amekosea dada zangu kutoka kama wadogo, amewatumia kwa mambo machafu, na leo tumeondoka tunamweka kwa mkono ya Mwenyezi Mungu. Yeye ana pesa, ana hela za kumtosha, kuna vitu amefanya dunia yote naona, lakini kwa Uislamu tunakubali kila mtu anafaa kuwa na uungwana ndani ya dunia. Huwezi kukosea watu, huwezi kufinya watu, uzanie wewe huwezi kukamatwa. Tumekuweka tunaomba Waislamu wenzetu kwa kila inchi ambao wanafahamu Kiswahili, muje msimame na sisi. Tupiganishe mtu ambaye ametukosea kama si wadogo. Amechezea kwa dada zangu, hawajawapatia option kujiamulia maisha yao, amewadanganya na wachezea kwa kichwa. Akimaliza kuwatumia nafika time anataka awatupe, awafinye ila aweze kupata watoto wao wadogo, pia awaharibie udogo yao. Jamii, naomba kanyi Waislamu naogopa Mwenyezi Mungu, muje msimame na sisi. Pamoja tutaweza kumpiganisha huyu mtu. Ana hela lakini nguvu ni ya Mwenyezi Mungu Allah. Na nakubali Mwenyezi Mungu atasimama na sisi. Na hapa wallahi billahi tallahi kila kitu ambao tunaongea ameifanya. Amewakosea dada zangu, amewaharibia heshima yao, ameharibu usichana yao. Sasa wanawake mbele ya dunia wanahangaika na hakuna usaidizi. Wallahi anajali tu kutuumiza. Inshallah naomba mshikane pamoja na sisi, tusaidiane tuweze kumpiganisha inshallah biiznillah. Executive Media. Focus, innovate, succeed.